Amanya gange yenze kaye Wisdom mutabani w'omulalo omubwati yakulanywa amato mutali mazzi ne seriraka. Omanya ki anti kati mutumwamulabako ffe ku mirembe gyaffe. Kakati omanyi lwaki njogera ku seriraka. Muzeyi wange yatukakanga nnyo seriraka. Nga naye gamba nga sibyagala. Kati nkuze bukuzi. Nengamba ye mbyogera okwebaza mama wange wadde yafa nti webale kunkaka seriraka kubanga wendaba nsobola kubaako ebintu ebimu byenjogera nendaba nanga abamu bye boogera nga Isima Mijagulo nenga wayi kyeka Isima Mijagulo yakulira ku mimonde ku macha nze nalyanga seriraka nutritions yawula bweru kozi nogende Burundi eba Burundi kati omuntu asobola okubaano mbungenze Burundi ne South Sudan mbundi abroad kiga abantu base ebintu byebulayi Isima agenze okugenda je muyita abroad mu Europe ngalina emyaka emeka abati kwanga eri amaze musanvu emeka ngalina emyaka nkaga haina kati nkaga mu mwenda ati nkubulidde yagitemako mu passport agira gatano mu emeka mu esatu naye kakati yatema emyaka 16 gyonna anti ate baali basobola omukkiriza omuwa gundi kubanga jjukira ogende Bulaaya nga oli mukulu kakati tebaagala bazeeyi oba ogenda fuuka badde bakulabirire kati yalina ottema emyaka bagitema kyokka ate nze okusooka okugenda ebweru nayongeza myaka kubanga nali mwana muto ne banga genda ofune passport kwa nagenda okutandika okutambula nga senior faawo ntandika jukira kati nabuuka P4 paka P6 tugenda tula P7 nga batongezaamu emyaka kyovula story ya Bob Wine erigi yannyonnyola nga kamabirizi butu tekasobola gitegeera fe abasoma nga batubuuka sakirasi tugenda mabirizi butu kano waliwo kano kamabirizi butu obutu bwonna bwakola nja kakolako ngenda kakolako story eyo family eyakawa amanya mabirizi si yaako kajesibako bwesi Enzanyira kye sitamanye kikwatagana ku entertainment. Kamabirizi butu anti bakabba milioni bakakurekare bagana ne bakuula milioni 5 kubye kaliko. Osegera nga naye ebintu bye kaliko bitta obululu bwa President Museveni. Gogamba oti anti Bob Wine yasoma kale kati aliridda wa mabirizi butu. Kyenkugambye ebyo babireetanga project kukereesa Bob Wine kakati ebyo byagwa kati onkyakigambani Chiringa kano kakatumba nyonyo ogenda kalaba n'ebidoli byakoloza kalina kye katugamba after tomorrow abakazi bagenda muwa andi baluwa ne tebakulimba kozi nga bagenda kukabbira mu obululu oyo katumba nyonyo muleke emyezi na mugende mukobere nkumunye mugenda kulaba nga ina nkumunye era mumutege ebidoli nekogere ku lulimba lwade video yade nunjo ate video kije bakwata mu kifo ekimanti project video ki Nalabe DJ banangera sente zaagala nalabe DJ kuri mu musajjatu namagulu tegana kuyiga kutambula bulungi naye ngali katumba niyo sente se bananga obera ngo mwavu nosigaza credibility katumba project kata kavuka kanizije wana njagala akakavuka katulage family yewawe Kalinga uchamba dono yali atandika campaign yagenda okuva mu nyumba y'abazadde nga yattaka tumba kati omwana wange huyo mbunonda president ava mu nyumba y'ettaka bana batufuga bebafuna chance ne batufuga nga bali bavu bagaye bayina kaki before they came into government tebalina anti bafuna chance ebiseera ebyo abantu bali babalabu kakati ngoyo mwana ngamba daddy laba profile huyo tubadde nawe mwana alina emyaka ena na installinga game ku simu yange najimuganya nti kakati babadde bagaddewo babadde batujjeko bitya anko gashumba natulagirira ogenda okunoonya VPN simanya super kakati ebintu byonna tubyekola siba super VPN kati n'omwana nyambako naye yagenze waabwe nangamba muzeyi ngenda kulonda sola butalona yataddemu emitwalo egyo kudda waabwe nanga ngenda kulonda kakati nadde ndio Uncle Frank nga tugamba simanya super VPN super bitya kakati wabiziza kati abadde angambye da game nganze byannemye kati wenjitadde kaji downloads huya ajizanya kali ngo yalonda bicyambadde nga akola bwati ngova mu nyumba yattaka juzi na mutwale wafu oyo mwana katala wanko kutoya nankali seri rwengo ngara wanko kutoya ya latrin yakuba enduru twekanga tuguze poti kakati ngo ngamba oleta gundi katumba
project yennyini project anti kati buliriza naawe n'oba gwe president walina okuleetawo omuntu awamba mbu social media mbu kubanga Kyagulanyi yali agiwambye ekituufu kyalibadde ekituufu oba mu byobufuzi osobola okukikola. The thing is on how much expense. Kati nze nalaba nti nno essente zaani nnyingi ze baakuula bannange nze nsirike ezo zonna project kati bagambye bano balina kye batugamba ono omukazi nansi anoonya musajja golindako campaigns yamufunye nadda oyo omukazi kati yamufunye dde omusajja oyo yafunye dde omusajja oyo Bwire kyambadde bajja muyamba basimba ennyumba yekibwire kyambadde William waliwo oyo muwanvu ayambala amakooti agalinga ag'abalokole tomulaba agabatega batuuko mayamba lokole bambala nnyo abalokole ndi mulokole okimanyi twambala amakooti kujjako nze bambala amakooti n'amasaati ayambala bwati abalokole ayambala esaati nnene n'asiba ettaayi n'ogamba obono yeetegeka Yesu agenda kudda mbu agende n'ebintu ali byebikkira mu ggulu nga biringa gundi bulangiti oyo ate bagambye ebyo ebintu by'ebisiru bisukka bbalamu ebyo tebisukka bbalamu kakati naawe ani abeera mu ddiru gwe bagambye nti no campaign zimusaze bale mwakoze ssente kyeyaleeta kituufu kirungi era nkiwagira kubanga yes the idea the concept was good nti omusajja w'emagero tetulina we tumuyita ku social media naye ekisinga obuzibu kya ssente nnyo otegedde kuba newoba ggwe nga gwe president maama nga gwe ku social media omusajja aba mu 21k goli mu 1.0 kati gokikolo kale newakuwaako 5 tomutuuka ate abakozesa abo abaganda babula abaganda kati olaba abaganda gwe bagambye basobola okufuna omunyankole n'akola ebyo balina kufuna abo baganda kale akavubuka kakamala nawulira nti nno ndije kasomera bakabanja nga ajja miliyoni 2 buli yenna gwe walaba yajja okwewandiisa ku olwo nga talina receipt nga talina receipt yabwa president za sente zasasudde yali akyabanja oyo nanse bitya yajja bwati n'alaga nti akyaba singa Bobi Wine yajja okwewandiisa ne bamuga receipt eriwe ya bank nga tagiina wallahi byamukama yandimugambye kakati gwe wedde nkusazizaamu twategedde mateeka negoloza lwaki Katumba bamuwonako komawo enkeera n'oli omukazi naye oli kyambadde baali bakyabanja Pastor Mondo yavuddeyo n'agamba Katumba alina bagendo singa anti omanyi kyebage nedda Mondo naye yayingidde mugundi mu ddiiru ezo Mondo yennyini bamuyingiza mu ddiiru ya Katumba alage nti mpaddeyo emmotoka ewa Katumba kumbe nga balina omuwa ssente kanava mawuli naga Katumba mwana mulungi muwadde emmotoka agenda campaigning agenda okuba ku simu z'abasajja nga bazijjeeko ekiro Katumba agenda okukeera ku makya okukima emmotoka yamutwala kagudde naga gova wano muzimu gwe Mondo ng'agikuwa Mondo yali amanyi nti no ddiiru balina omusasula kuba balina omukozesa ayogere nti amuwadde emmotoka afune sympathy Katumba bagamba naye olaba Mondo awadde negundi negu teyagimuwa Mondo byagamba okusinga ebyafrika nayo tobimanyi basobola okuvaayo ng'oyo musajja asinze wamagera obululu olyoka ondabire Uganda Katumba niyo oyo Bebe Fool yagenze mu state oba yagala muyita Bebe Fool muyite Bebe okomaawo sajja lyabende Fool mutemumanyi bintu bino Bebe yali ku mukutu gwa TV ogumu n'agamba akasajja kano kasendi kano buno bwave emubende eno majani cyane ne kamugamba akasajja kamwanika kakati ne kamugamba gwe Bebe Fool ebintu byonna byolina byabwerere studio yabwere nga nali mbyogera nti omusajja talina kyayina poti engoye zayambala buli kimu bakinkubulidde ate biriwa byayina byonna babimwadde buwi majority na mayas biriwulidda bwoyo alina majority kimbu silent ebyo abalimba naawe silent kyatavaayo mu Africa kulaga nti nno kino kakati kumbe yo TV bagiraba Muzeyi ne bamulaga nti nali nabyogera dda nti Muzeyi abantu bowa studio samanankani yekoli samugagga ye yayogera ti Muzeyi webale kutuwa studio era recording aba upcoming line sajja lyabende lyasula all gundi ntino lye lyasonda sente lizijje weri
erizijewa teritundanga kwa rubaba shows akuba mmekezi ngolwa mu mmeka bamugambye oyo Spice Dana ina companies musayininze chovola baina ba bodyguard atuse motoka ezaka nga simple buwi nga dio bali wa buwi kola video ezakali ezobwerere bamwa billion na stress shaba atuuliriza chovola Spice Dana nebaza manager Roger when ngenda kushiba nebaza Jeff tiba Jeff Chiwa akwata sentence na making up shiba when tunira Cindy nengamba okay Cindy yatuga yabyekwasaganya nga ye tomugeza kuchiri kidoli nawe hori ayina chichichi omuntu nga bamuwa buwi nawe abana katika nkuburi togezanga ku bana baba wano ne bekolera kuva ku 10 nawe zo mutwalo basindi abo nawe zo akakadde ate ngoleta kiri bachiwa buwi kufukamira kigambe kusura abayimbi value eri lisajja oyo musajja nasaba katikiro ne taata we bampo buyinza mukebere deni etasobola kuba muganda omuyina ko bujja simuyina ate bujja mukazi bagaye envuga empanganze mutabani wa Zali mutabani wa Zali Katonda yamukubye bala yo baba nabagamba buli akwata ku Bob Wine ovao na kikolimo Katonda yamubikka bwati wemana muta yako covering boleta amalogo n'obusiru ng'omulumba bu nga Katonda kube kikolimo buli wolumba Bob Wine Katonda nga kube kikolimo kakati Zali ya mulumba Katonda yamukubye bala ye kikolimo kati kabina kabina ate omwana gobagira si yagira oyo mwana bagaya agenda kuddamu okutuula atuuza mugongo era nagambye mwanyina ze gundi kira kashumba kira nkwegayiridde tebakuyingiza mu game eno okyali mwana muto eri enkanga ya Zali gireke enkanga ya Zali gireke Katonda kuba bala iva ku bya Bob Wine either omujjako ekikolimo oba omukisa Bob Wine oba oyagala okufuna ekimulumba omanya ebintu ebi either ofuna ekikolimo oba omukisa that is from above heavenly sent anti kakati fe Bible egamba waliwo abantu Katonda beyawa nankani beyawa omwoyo gw'okulaba okusoma ebiro n'okulaba the times okusoma ebiro kati yenze ate wano letawo isimami jagulo hajja kugamba president Museveni agenda kwangula haina basi yakola enguudo president nogamba bakasajja omanyi nabagambye abantu nti isimami jagulo yalwana endwadde bbiri yalwana sukali mu nviiri n'alwala n'omunnyo mu nnyindo kyovula budde kikaba yeesimuula hakaluwa hakujja ko nze nywa chai nze tondaba yanywa binyogoga buli mumukolako anywa binyogoga nze nywa chai kati nze nesangula kokko bebe yagenze mu state house Museveni n'ayogera okubalagako abantu n'eriko tokiddamu nnyo owuliriza ojja swala njagala oyiga gavumenti za Africa we zitambula President Museveni wamala okulaba ekisajja kibebe fulu nga kyegaana sente gwe zakiwa najjukira I told him nti bebe fulu ya kukura ngambye nze I told the president nti yakura gosoro okungamba yoli samanankani that was 1 2 kakati yakola nze kyemmanyi oyo fulu oyina okumanya nti government ya Uganda tufugibwa abantu nga 6 banna bali awo buli omu alina contact ye kati waliwo eyeggulu eyali ekapeeka waliwo abalina contact yawo waliwo abalina contact ku muzeeyi nabe kati oyo nga full figure nabe abalina contact ku muhozi waliwo abalina contact ku anti yewe guru nabe abalina contact ku mama kati goyina okumanya ani asoro kubira ani kati waliwo yakubira omwana wa muzeeyi ndowooza na kati uli nakubira namuga munanga omusajja kiri kye wakoze n'ogutuuza wansi n'obusiru bwagwo ate n'owaganaga okwogera bweyabadde akamala okwanaganaga nawe akagaya akakulira Masaka kani imagine nawonekana akakola kalima gundi muwogo kati Dr. Tiamale ligenda okulaba nga wali swazize nayongerako full figure neliraba nga terina kye likola kati ndoza nga neryegayirira ligende wa muzeeyi kaka niliwandika kati oba ogenda kola president emiteri otuula buti kati ngaawo yajja buzinga bamugambye ekyokukola kati bwe yazze n'atonagamba waliwo bano abangambye njogere wano oluyayi n'asomamu awo n'amaana abisoma bakyali bange basayira nti majority neliteekamu kiri kati bwamala teyatawana nakubaako kyayogera nti oba bebe bitya n'amala omanyi kyeyakola yali weyamala osoma second n'amaana agamba teyamubuuza nakute president aba wolabanga President Museveni nga takuwadde audience aba yakwetamwa kati oyo amulinda kalulu olabe bebe fulu bwaba sente zonna yazirya
era yeetegeka okugenda wabazali yeeteekamu feesi ye anti bwe busiru arrivalism kati gwe bagenda mu State House gomanyi gye nali ye nabiragaani Smith ebifaananyi nze wali obirabyeko sawa anywhere nze tubadde lwakitula olirabyeko amaalo kati oyo musajja wagamba abantu nti abeera ne president mbu ye muyimbi w'NRM yaki lwaki bulidda gwe banyakole bameka boolaba ku pages zaabwe nga bateekako abasiba ne Museveni nga bakwata video nga babuteeka ku Facebook era olaba ago gaganda best akakasa nti baganda basajja biwempe yagenda bwati nzize wano bampa obuyinza munaku ezo nkwata Bobi Wine mujjabo nengamba neraba esajja eryakula bannange ne Lubaale ku mutwe neraba Lubaale ng'ayingidde State House ngubulidde kiruwa bali balowooza buli omu agenda okuvaamu awo agenda kuvaayo ng'azimbye ennyumba ya baba w'amafuta $5,000 anti Museveni gy'alaba gye basaana Wisdom ne bamusindika ewali obuyinza kwolwo nabagamba nze wa Museveni ndi kuswata kirevu ffe twagala President Museveni sirwa sente era akimanyi nze I challenge Balaam I challenge full figure na buli omu nti genda anti banoonya obubi bwange banoonya oba nali nkutte ku mukazi oba nali nzibye bibabuze ne mbagamba mugende mu State House babalago oba nali ntaddeyo propose saba sente nze ezange oba baali bampadde ku sente emirundi gye mbaddeyo oba kale wasale ne just because nti oyagala omuntu nze mbeera wano sisobola kujja wano nentandika bagamba nti mu gavumenti yaffe temuli bubbi how in me Wisdom nkyalina okubeerawo okusinga President Museveni oyo ali mu myaka gye am 32 is 80 kati nze oyagala nkole ntya bwagenda mu ggulu n'NRM nsigalewa Bebe Fulu ayite agundi Sekawumalu amugirire duwa kubanga Bebe Fulu nabagamba waliwo omwana gobbira ebibuuzo n'atayita kati omukolere ki kubanga kati Bebe Fulu takyaswala aswaza buswaza alinga abantu ab'NRM abasinga omulaba bwati ng'ayogera ku TV n'omanya nti kati ono atodde ku bululu bwa President Museveni ngaaga ku bigambo byayogedde nga olwo abadde bagenda okuba President Museveni nene banyiiga bunyiizi Bebe Fulu tati Bebe Fulu ne waayise bwati nze waayita wano sirinnyawo kubanga wajjudde ebikolimu wati tekisoboka weya mubuuzaako ki sisobola njagala ki Bad Black yamugamba Bad Black ye president w'abakyala abakola yamugamba Bebe Fulu anti Bebe Fulu yali agamba nti no Bobi Wine omunyi wenjaga tasobola kufuuka president omuyaye Bad Black oyo najjayo wino omukambwe gwagamba mbu nayagala wamu namugjayo muka namugamba Bebe Fulu bw'oba olowooza abantu tebakyuka nti Bobi Wine teyakyuka kuva mu kyoyita enjaga kufuuka kyali ddayo revisinge bulungi mukyala we kyeyali akola before kati nze mukyala we nandi musanzeewo no I'm born here Khalifa oyo bamututte kagudde bwe busiru namulabula n'agaana kati nkole ntya omuntu omulabudde namugamba eneenaale anti bwe busiru nze nabadde ekamooca nensanga Mick Wine bwe bafuga eggwanga Mick Wine bagala asobola obutaba minisita n'agamba Wisdom omusanyiza okukola kakati oze ekamooca kukola ki ko nze kunoonya kaluka muzeeyi kujje naani ko nze nzekka oze kubaka kuyege nti ye nanga naye gwe kyali gwe kakakiri bwe wokubaka kuyege ng'oyogerako ne ku Bobi onoonya ekisegedde nentegeera nti ekamooca teri basiru ng'abo basobola kuyitayo nabagamba woba onoonya akalu ka muzeeyi you don't need to abuse anyone reason kikyoleeta kati nze ng'otandika okuŋŋamba nti Museveni biki byakoze kati ntandike ntya olwo leeta Doni Wanyama wano abyogere be bamanyi okudifendinga obulimba nze sibisobola aganaaga yeepanka okugenda ku bizinga bajja battirayo abo abaana nnyo lwaki Wisdom omuntu ambula nagenze eri okujja akakonge nga buli omu okuva kwa Bugaba n'aba Bukimye buli omu ayagala serefi okuva kwa Bugaba
ne bana ababukimye buli omwala wisdom mutabani w'omula buli omwe yagala self leteze empuuta olabe kisanze nga yisima mijagulo talonda oyo ayina akakonge akalage abo naba bloga nze mmanyi oyo kojja bajjo oyo sikiwa nti nasobola okutuwa akalulu walabe Ronald Mayinja kati Ronald Mayinja oyo mulaba musajja wa DP ajja kulonda Bobi Wine oyo Khalifa kaweddemu nabagamba after this election no ensi yabako anti yabadde alaga tinaye agenze kunoonya kalulu nga wenkakola nga furufiga wako nze byenkola sibiteeka mu kamera mbona yagenze kubizinga gye bagambye Bobi Wine maama nze babadde bagenda mufuula mpuuta omanyi zino ze bakalirira siye mutono omukuba wali ku bagiyita zikava ezo bagiriyako ebyennyanja bamukuba ku kava we bati ne bamukalirira naye mutuufu lwakuba Katolwa ntasobola kuwangula okujja nga bamubbidde era kati kasente kakeesigalize kiri kyayogedde kituufu amwe kasente ko walaba bamubanja emyezi 7 okujja nga bamubbidde gozanyisa oli omusajja Alozias Matovu omuyitewa simanyi Alozias ani oyo owafako ya Alozias ani ebyo omuyitewa bachaliwo Facebook zayo bazyaki tebalina makulu bajjo nakaba ya era akabe nnyo Museveni amuteeka kuyiye oli yazalo mwana wa Meta Museveni bamuteeka kuyabe bakolere okwo muzee amuteeka kuyiye ashibaga katuna bana bawanda omuliro guru wange ogwandirani gwenga tetwavudde kulaba yiyo anti kakati ffe abasigaddemu abalimu ensa abeenalemu abalimu ensa hani agambye yinze bampaabira dda siina page siina ki ne mbatunulira bwendi nga tuli munda ne mbabuuza ku ffenna abali wano musobola okubala abantu abasatu abasinga okutrendinga nga wisdom taliyo ne basirika tutegedde olina page oli yewana ne Spotify oni yewana na bitya bazireesa awo ntunudde nembuuza tuli wano bonna nga bali mu room ku ffenna abali wano musobola obala abantu basatu abasinga trending nga wisdom taliwo sayagala kweyita number 1 in trending kana linja banyiza nababuuza musoro bala abantu basatu nga sirimu kiringo gamba mbugoli doctor oba wafunye buna mu P7 no funa sibanya bumeka mu senior 4 no singa mu Uganda yonna ate tumaze okugraduate nga toyina mulimu nze yasemba ngo ina company zenku in life osoma kulembera oba osoma kuba successful kati gwe kankubuze muba trendinga omwaka oguwedde osobola kujja mu wisdom kyenkugambye bali following gye balina si kubanga abantu babaagala abantu ba people abasobola okufollowinga hashtag Katoba bajjo banaabalala kutegeera babavumye batya si kuba babaagala nze abantu abanfollowinga banonya content bo bali tebaga baka sajja lino lyayogedde ki livumye inze abangoberera content kakati chovola bankuba ku ma TV bankuba wa naba Edison kana kasajja akaine nangalo buso no bumudu akaveye mbene ngakali kweni BS kagamba mbu bana mututuyeka abantu ngono wisdom kayo mulalu yiyi gwatali mulalu nga tebakudeta because you are valueless era bakanga ba produce obutanchaza nga mulekayo waliwo TV ezinchaza kubanga era ezeni BS nga tezinanda waliwo abanda banga je mwanzija and I'm trending there gwe omanyanga amanyi go we gali fwe twatandika okwogera ku TV nga NTV mu Uganda kati what is happening otegedde BTM wejjidde nga balowooza tesobola kukwatayo it has a place in Uganda right now pozi nayo mukyusiza ebintu ona mwe muli kubiki sibitegeera bintu byammwe naye otegedde BTM njagala onoonye wana even in campuses where BTM ugambe nerulingo genda ku nze nakolako deal ne NTV gospel and plug ne signinga nabo ne mama ngo oyogera nabo oloza bawuliriza nga bawuliriza bwotuuka nga wantu nga yeeyita wakabi genda eri gye gwe gy'obeera king they will find you there mbuza amaanyi enti
bani anti kati oyo ali mu kulya ku buchafu bwapamye bwali mu kulya anti kubuulira waliwo ebintu byoyogera nga tebikwatagana otegedde kati ebigambo byabo tebikyakola sense biringa kabina Bobi Wine yakubiddaani omukazi ye Amina yakulembera Facebook mu Sub-Sahara yavuddeyo n'ayogera because otuba tujjuza Facebook wabeerawo amateeka ge tugoberera simple as that nti mu Uganda bayire tebajjeeko bokka there are other like over 40 fools bibajjeeko bw'oba olina ebintu by'oteekako nga they are not equal to the standard they bajja kujjako simple tebannavaayo kuba byeboogera gyebyo Lumbu yali omulabyeko ng'ali mu kuvuma muntu kumanyoko bitya olinga kino Lumbu yali omulabyeko nze ndaba aleeta wino we oba 70 aba mutuufu nga 30 mufu nga weesootinga bayamba anti ne gavumenti yanyiize nayo negamba kabijjeko anti kakati gavumenti yaffe yali temanyidde nti waliwo omuntu agisinga power ayogu abazungu abo tobepaakangako abazungu government ya wano kanjirabule temusobola kulwana na Facebook oyo ani Zuckerberg temusobola kulwana ne ba Zuckerberg bebayimiriza uzi government za America you fight with them you are fighting with the whole government nalabye bonna beswanta no mwesotinge nabo kasamwe abuyinza bamuyina kuslowinga internet ku simanya ne kakati tulina ba Uncle Gashumba abatulagirira bye tulina okukola nga tudda ku mmwe era kati Uncle Gashumba ye executive director wa UCC gwe tulina omupya yatulagirira ekyokukola ate kati bali batulagirira ndabye omwogezi wa UCC bambuuziza lwaki internet erisiro manyi reason gyawadde erisiro kubanga mbwe abantu bangi bakita jam bajiriko bangi nengamba twali tunywa seriraka nga bali mu nkoola babona nga bali mbiku basulanga mifaliso gyabiku anti kye balina okukola kye basigaliza kye bamanyi kutiisa kukanga guno omulembe okyakanga omuntu alina akaluluke bye bakola mu kinana mu 1996 bye bakola 2001 bitya bye bali mu kukola who cares bana abaana bakuze kakati oyo azanye emmundu ku simu kakati omukange at the age of 4 yali aflyinga kati helicopter going to Australia babera mu helicopter ne bababuusa ne mukka buli ababuusa ne mukka kakati okanga ono kawuki omukange kakati okay okujja kero okuvayo na simu ye nakwata bwa helicopter naye mbwa adduka emisinde eba bitwala eri waabwe munte ente zizijja okudduka zigweru emmamba zikubaani aha buli we banaakoma okuba aba people power kwe kutta akalukyo bala muzeyi namugamba era President Museveni mwebaza amazeko campaign nga yese kinoomu nga tavumye ku Bobi Wine biri byayogera ebunyoro yalo byogera mu lunyoro kati we byogera mu lunyoro biba bikoma byagamba mbagenda kudiringa naye nti najogera ekintu mu luzungu ku Bobi Wine ekimuvuma oba mu Luganda no President Museveni akoze campaign nga tavuma Bobi Wine kakati kankubuulire President amugamba waliwo abantu abali mu security nga byebakola bikutta either your gas over because kakati nze ngenda kutandika siri eyange there is a difference between a war and a battle ngojimanyi gwe tusobola okwekuba wano nga twekuba nti omanja stoman nakusasula toma kati kiri kye bayita okubanja ngo kamumanja that is a war kati twekuba kakati nze sobola okukuba nemba nga mpangudde that battle nenga amazima siwangudde lutalo kwa sikusasudde either you can go to court ogenda ku police ogenda kukola ki musolo wangula Bobi Wine mu ngeri yonna musolo kuleeta another hand of God ne muleeta obululu obwasimanya abantu batikinga byempulira bitya naye the war why is it that abantu bagoberera oyo mwana that's a problem have you solved the issue because if you can't solve the issue kitegeza you will never sustain your dynasty jimwagala okukola kati nze nkibagamba nze siri mu dynasty zaabwe amwe hafu Muganda yes kakati Bobi Wine kozo obuza kibuzo ki tebikola nekwe njagala mbuuleyo lunaku
lwalero olabyeko gavumenti ya Uganda nga bajjeko boogera bajjo naye nga bajjeko abantu ngaaga 5 ngene mu Uganda waliwo bataddeko embago obutadda mu America ate gwe kasaba gamba todda mu America kitegeeza including the allies abantu ba allies baaki ba America kubana bayina endwadde ziringa za isima bayina ezo mbigere bayina bamayite gende eyo kakade bagana tetogende gwe mayite kitegeeza bamayide kulwalira eyo mbisenge bya Bulaya bakupa ba wisdom ano akalu hito chimanyi nagamba President Museveni ayina abantu be yalogo beddogo yalijja wali akwatayo kakati nga abantu abo kati nze ombuuza lwaki mpagira President Museveni I cannot give you a reason kati nkugamba you can get obsessed with someone omuwala ngoyo asobola okufuna omulenzi we kati ng'omulenzi amukuba mulinnya n'omunini naye nga tanoba nga noganebane omuwala gwe bakuba emiggo kakani nga olabani ono zaala tutu bamukuba naye ng'agobera bugoberezi ng'ekintu kyagobera kiringa ddubu ng'agobera eddubu please hane nekimukuba ba n'ebiviri ne bivaako nze ddubu kirimu kiringa ddubu nga zaala tutu agobera bugoberezi kiringa ddubu kyagobera kiri akikuba ba kimukuba ba kigamba nalaba ekisajja nga kwegamba omanye ebisajja olabanga ebyo ebisajja ebinene nga bitono omutwe kitegeeza n'ebitundu by'ekyama biringa biri nkubuulira kisajja kinene kiri tekisobola kweringiza kiti naye kiri ku muwala kigunda kenogaba naye neweziba ssente naye nze ate natya nalaba enviiri z'oyo omuwala nga zivuddeko nendowooza oba omutwe gwe guvuddeko kwe nali simanyi kwekwaza okulaba nti nga ndaba kaweke oba kaweke I don't know babazita batya ng'ekiviri kivuddeko ekiwigi kivuddeko otegedde kyenkugambye kakati President Museveni alina abantu abamu either nga yabaloga oba tuli obsessed nti asobola okukunyiiza era n'otuuka kalulu n'olonda ye wabula simanyi ku mulundi guno nti oba abo be yaloga oba eddogo linaabakolako gotegedde kyenkugambye waliwo muganda wange nze kasana nalaba ekiruhura abantu nga bakoberedde Bobi Wine natyamu nentungamu nengamba entungamu awentidde nze ngenda keera wano muwa akalulu kyagala kwekwasa balimba sola kawa anti kugambye sola butaka wa President Museveni ngenda kamuwa naye bannange pozi nga we yagamba nti akaluke akapapula tekamujja mu ntebe teyakyogera tewakiwulira naye ku luno singa kabadde kapapula nga kamujja mu ntebe wandimpuliridde awo noonywamukko era nywamu naye ekitubuzo ekisembayo Mick Wine yavuddeyo n'agamba babatiisatiisa bamuggyeko n'amasimu ge mutuufu era bagalikodinga wa Mick Wine waliyo zidroni eziri mu bbanga katwala wa Bobi Wine bateekawo zikamera woba okyama oyo wa Bobi Wine magere awona wetaagawo kamera teziriyo naye waliyo kukyama waliyo kamera eri ku ofisi ya Bobi Wine eno nova eno gyolabe waliyo obutabanguko weba okyeza enkoko ng'oli kamoja wonna tewali naye wotuka ali ku ofisi waliwo kamera ate ezo zikola kati nze wano ku gate togiraba eyo kamera nga mukyama they are monitoring me don't pita nga bamiti ani agambye abantu abasinga wano bali eri waggulu teri kamera eno eri wano tekwata ati kyenkugambye era golowooza sifuna intel Wisdom ayingiza baani bagireeta awo nga ntandise okwogera ennyo Wisdom ayingiza baani banyumya nabo konze kekali kati ate ezo zikola ezeri tezikola era wakubira wali n'ogenda okunoonya basobola okuga amasannyalaze gaadde kavuddeko yeekola nsaba abantu bannayuganda genda olonda omuntu gw'oyagala tebakukaka tebakukanga ebyo byokukanga simanya gundi agambye okuroga ebyo simanya oli aleese emmamba oli aleese simanya jeti kwata genda olonda oba tofunye kakonge genda mu nkala z'abalonzi muuli akakonge kakuyambako buyambi kumanya woogenda kulondera ogenda olonde
wabula mbasaba nti nze nga Kaye Wisdom munyambe mumpere President Museveni emyaka egyo 5 simanyi myaka mira nze ngamba 5 anti kakati kiri West asobola okuba ate kakati muntu musabire bisanja bimeka kubanga nze 5 engejje yakomezaawo Mama Mbabazi ndabanga bategeraganye how they are going to transfer the power obumuyamba kuba Mama Mbabazi tacha ebiro byalina okwogererako ku bavubuka takyabina Mama Mbabazi kyasobola okuyamba NRM kugiyambako to shift the good power kubanga de nankani ensi ekyuse osegedde kyensabe kyokubiri buli alaba video eno banaye enkoya abantu abagulawo account manya agatali gang nze Kaye Wisdom Facebook account genda teka munti Wisdom Kaye, that is my Facebook account. Gwenno bandaze ngo waliwo omukyala bambi yasindika bali bakola mu group bayamba Wisdom nasindika mu sente bambi ate omanya abantu be Bulaya asolo sindika sente ngeta fudde yo Facebook account ya kyekirimu oba page eriko nti Kaye Wisdom Kaye ojagenda ogenda ku Facebook nti Wisdom Kaye onyiga ku more info waliwo namba ya Airtel ate wogikubako gamba Wisdom Kaye atugamba wenkuba ku simu eno oteekako video bagayi bateeko video olabe tugamba nzo omwana abeera ne simu yange oli wakuba nga avudde wanti ayagala Wisdom Kaye mugamba mulete nemba busy ku video nenkola bwendi tokolagana muntu yenna simanya group ki bitya nga tosola bakubira no gwe tulina abantu batwagomanyi nti n'abantu kunkyekingako bukyabaggadde wano abave Bulaya abave Guluwa Wisdom oli safe tuli safe tugenda kwogera paka n'emyaka 5 ejijja kakati emyaka 5 ngenda kuba n'emyaka 37 ate nyina ki omwana wange uyo bamuweerera ate wakusula mwebe njagala okuleta no pate tutekwa n'emizinda tutumbize sawo bano bate bagala ngagenda nonye nyumba endala aba celeb jazz we mutanda banko bulijja abasajja bano banugu nnyo tebatera kundeetako sibategero wani abalogo beddagali ya bebe wuru yakwatayo naye ne King Smith King of TV alabika oba yafuna mukyala bannange gawe yafuna omukyala ekana natwerabira nkwata lwayagadde naye njagala nnyo babe consistent kwanga abantu bambuuza wa kyano kizobeerako it helps two of us so bannange mbeerako kuno just lwakubanga Smith oyo tumusaasire tumusonyiwe mbeerako kuno mujja kundabanga era buli week oba kitujja kufuna olunaku lwe munkola ki lwe mundabanko buli week tunyumyemu tugenda kumala okulonda kyonna ekiba kize tukigumiikirize bali bakyali ne baba baleesemu omukono omulala they are not here for another 100 years no